Oliku kinana munana kuteze munana chabasa jukira tumaliriza akatabo kaffe kano Naawe Osobola insha Allah ku balaze ja February olukona bwe tuti ate tujja kuba tuyingira ensonga endala. Leero agambye atya kiki kyenjagadde okunokolayo nti byonna by'omanyi olwaleero byebyo by'owadde obudde okuyiga n'okumanya. Kino kisaanye kitegeerekeke bulungi. Ne bw'ogula ebitabo ebiyitirivu obungi ojja kumanya ebyo byokka by'osobodde okuwa ebiseera n'obisoma era n'obaamu by'oyize. Tusanga abantu bangi bagula ebitabo era ne bayita nabyo naye nga tebatwalanga ate biseera kusoma wadde olupapula olumu basobole okumanya ebyawandiikibwa mu bitabo ebyo. Kino kyefaananyirizaako abantu abakola mu materekero g'ebitabo agasangibwa mu ssettendekero. Bangi ku bano beenyumiriza mu mulimu ogw'okukola mu bifo ebyo ebbanga eddene naye ng'ate ekisinga okwennyamiza bwe butatwala kiseera kyonna kusoma wadde ekitabo ekimu newankubadde nga bamanyi buli kitabo we kiri. Wano we wava n'enjogero y'omuzungu egereegerera abaddugavu egamba nti nga bw'oyagala okubakweka amagezi abaddugavu gateeke mu bitabo. Jukira tumaliriza akatabo kaffe kano byonna kawandiikibwa Simon Ssenkaayi. Leero agambye atya Katonda yakulondera mu ye oba yakutondera mu ye ng'ensi tennabaawo. Kino kyongera okulaga nti yakulonda bulonzi ozaaliddwa oba abakadde bo lwe baasisinkana nedda. N'ensonga lwaki bakadde bo baasisinkana lwakuba ggwe. Kaakati buli lw'ogoberera enteekateeka ey'obutonzi mu ggwe obutonzi busasulira enteekateeka zaabwo. Kale enteekateeka zo fuba okulaba nti zisimbye mu kuyitibwa kwa Katonda eri obulamu bwo. Era kyava asuubiza mu byawandiikibwa ebitukuvu nti ffe bwe tukola enteekateeka alambika entambula y'ebigere byaffe. Enteekateeka ye mu bwongo bwo kyokka tosomeseddwa kugoberera na kukkiriza mu birowoozo bye eby'omunda ate ogoberera maloboozi gali agali eweeru w'obulamu bwo. Emyaka gyonna egiyise egy'obulamu bwo obadde tolina kintu ky'oyagala kukola kyokka olw'endowooza y'ensi tokitandikangako wadde. Okanya kusaba Katonda, okanya kwegayirira, okanya kusiiba kyokka ebirowoozo bye ate obibuusabuusa bye yateeka mu ggwe. Gw'olowooza nti oba onooba oli awo ng'eddoboozi likugamba nti kola kino nedda bambi. Ebiseera bingi Katonda ayogerera mu birowoozo byaffe. Ebintu byonna ebitwetoolodde nga bitwesiimisa byaliko ebirowoozo olunaku olumu. Ebizimbe ebirungi era ebyewuunyisa byaliko mu mutwe gw'omuntu ng'ebirowoozo. Siyinza kulema kukkiriza nti ensi efugibwa birowoozo era abalina ebirowoozo birungi be bali ensi. Ebirowoozo tebikoma ku kufuga nsi kyokka naye ate ekyewuunyisa ensi efugibwa ebirowoozo okusinga ebyabo abaagenda edda. Efugibwa ebirowoozo okusinga ebyabo abaagenda edda. Enteekateeka nnyingi ze tugoberera olwaleero okuviira ddala mu bukulembeze, mu byenfuna, mu mbeera z'abantu zonna zaayiiyizibwa oba ne zitegekebwa naye ng'abaabitegeka ate baafa dda. Era olw'okuba zikyafuga na kati kitegeeza nti ensi efugibwa bafu anti abalamu bagoberera ndowooza z'abafu. Bwe bati abafu bakyafuga ensi eno nga basinziira emagombe gye baalaga. Olwaleero tugenda kwogera ku buwanguzi. Katwogere ku buwanguzi. Buli muntu anoonya buwanguzi mu ebyo by'akola asobole okufuna essanyu mu bulamu. Kituufu. Kyokka obuwanguzi n'okulemererwa byonna bitegeerekeka
olw'ensonga nti buli kimu ku byo kifugibwa mateeka. Okusinziira ku mateeka g'ogoberera osobola okumanya nti ndi muwanguzi oba obuwanguzi bubwo, oba osobola n'okumanyira ddala nti waliyo ekigwo. Ensonga lwaki buli kitonde Katonda yakiteekako amateeka, kubanga buli kimu yakitonda kuwangula. Teri mubumbi akola kintu nga tayagala kituukirize mugaso gwakyo gwa kitondesa. Kale buli kintu kyonna Katonda kye yatonda kiteekeddwa okutuukiriza omugaso gwakyo. Ekyenkizo ekiri ku ffe abantu, Katonda yatukola mu kifaananyi kye, ekintu ekitufuula abantu ab'enjawulo. Katonda yatonda amateeka gasobole okukuuma ebitonde bye, era obuwanguzi bw'omu nsi businga kugasa Katonda n'okusinga ggwe. Okugeza, omuntu bw'akola emmotoka oba essimu neetuukiriza bulungi byonna byeteekeddwa okukola, kisanyusa nnyo omukozi w'essimu oba ow'emmotoka n'okusinga ggwe agiguze okugikozesa. Olwaleero tugamba tutya? Obuwanguzi tebabunoonya, era bw'oba oyagala okufuna obuwanguzi togezaako kubukolerera. Nedda. Abantu bangi bensisinkanye nga n'amaanyi gaabagwamu dda olw'okutwala obudde nga bakolera okufuna obuwanguzi, oluvannyuma ne bibalema. Buli muwanguzi yenna mu nsi gw'owuliddeko, gw'osomyeko, gw'okoze otya, tagezangako kunoonya buwanguzi, wabula bonna babaako amateeka ge bagoberera. Ekitegeeza nti bw'oba oyagala okufuna obuwanguzi olina okumanya amateeka agafuga ekintu ekyo ky'okola. Oluvannyuma lw'okukikola, gwe ky'olina okukola n'ogoberera amateeka agakifuga, n'ogoberera obuwaatwa n'ennono ezikifuga ekyo ky'olimu ky'oyagala okukola, ojja kulaba ng'obuwanguzi bujja bwokka. Obuwanguzi kintu ekibaawo oluvannyuma lw'okubaako ekintu kye weetabamu. Olwaleero nkugamba nti lwaki okumanya amateeka g'ebintu kikulu. Omulembe gwe tulimu gw'abantu abaagala okutuuka amangu. Bano tobafaako nnyo era tebakumalira biseera. Oluvannyuma lw'ekiseera bagwa olw'obutamanya mateeka. Ate buli lw'omenya amateeka agafuga ebintu oyonoona ebiseera byo ebiddako mu maaso. Kale oteeka okweyigiriza okugumiikiriza mu buli kintu, osobole okukyetegereza n'okuyiga amateeka agakifuga, osobole okukifunamu n'okukikuuma. Ekyokulabirako, etteeka erifuga ensigo zino ezaffe eza bulijjo zino ez'ebirime, ttaka. Oteekwa okuyiga nti ensigo egenda mu ttaka. Kikulu nnyo ekyo. Ne bw'oba mugezi kyenkana ki era nga weetenda okusoma, singa ensigo togiteeka mu ttaka ng'etteeka lyayo bwe riri, era naawe togifunamu, omaliriza ogisse. Etteeka eryagiteekebwako okuva mu ntandikwa ligifuga era lisalawo wa weeteekeddwa okulaga. Katukoma awo olwaleero.